I want to thank you so much mwena basobodde okusubscribinga munkoledde ekyamuwendo nnyo mwebale okusubscribinga abakomentinga namwe mbeebaza lwammwe abalikinga mukola kyansusso mugende maaso era nga njagala okubakubiriza mwongere okusubscribinga. Make sure you subscribe. Yes, nzize n'omwami gwe bayita Big Eye lately akoze amawulire mangi On 31st mwali mulowooza nti ebintu bino ebya NRM kwegamba binatwaliramu just bebe kuli yekka then Catherine nti yanakubwa amacupa gokka. Sweetheart, Big Eye bamukubye obucupa ku pate ya Uncut. Bamukubye obucupa yabadde ayimba yaze ku stage atandise okuwagawaga nga bw'omanya abayimbi abaludde mu game oli ku stage osuubira obuwagizi era nga bw'olaba ka video kakagenda maaso kendi mu kuzannyira kwegamba yaze musanyufu bw'agamba tugende maaso abantu ng'asuubira okwegamba okumuwanikira emikono baddemu ku byayimba kubanga obuyimba obusooka obwo simanga buyimba bwe yatandika obwo amorede bukuti sima bukuti omanya ennyimba za Big Eye tezitegerekeka so osuubira abantu okubanga balinamu at least akagambo 1-2 kebamanyi naye bwe yaze ku stage abantu batabuse butabusi ne batandika omukuba obucupa kuba mujjukire y'omu ku ba NRM supporters era nga recently bakamuwente time asatu Mr. President yamuwente era navayo ku platform we ne yeebaza Mr. President nga mwebaza okumuwente n'okumusaasira okumuwa kugamba mwagenda okutandika okujja ekikumi era abantu nabo bo balaba buli kigenda maaso balaba kakati bwe yaze ku stage ne batandika okumukuba obucupa twali tulowooza byakoma ku Catherine kusaasa eno gye yali bamukubye obucupa Baka babouncer bwe bazze ne bagezaako okutawuluza ne bagamba anti bannaye mukakkane Zahara totaze bannaye mbegayidde mulekerawo okuba obucupa Big Eye yekaziza waga nti bannange wamma baliwo abazze okuwagira music nga tebali politically kugamba nga tebazina politics muwaneno we tuli njagala ndabe emikono waggulu nga teri muganda we nga teri awanika mukono wadde okumufaako naye kaza nti bannange Uganda yaffe abagitandikawo abantu ne bagenda maaso nga bo balaga bakyali ku mulamwa gakasuka bucupa era ekyamalidde ba boxer kwe kuvaayo ne bamuwozaayoza ne bamugjayo ne bamusitwa ne bamuteeka eri ne bamugamba waaye kakkana vaayo omusajja atandise okwewozaako nti bannaye no Uganda yaffe tufe abakoleredde Uganda era lwaki mutuyisa bwe tuti this is just music mwagala tuliyewa bannange ero kakkana huyo bamujje ku stage teyamaliriza kuyimba nga abantu batabukidde ddala ne bamuzza wali maaso Zahara Toto ne yegayirira abantu bane mwegayiridde mulekerawo okuba abantu obucupa kansoke mbalaga video eno namwe musoke mujje olabireko Big Eye engeri gye yakifunyemu kwega omwaka yaguyingidde n'obucupa music waniko mukono kulengere bwaboma nyinti gwe tewase mja bufuzi waniko mukono kulengere eno Uganda yafana ki Uganda yesooka eyafunisala bitwawe Uganda nsi ya ddembe buli muntu yende matonda kyagala ki waniko mukono kulengere bingesima tuleme maaso
This is Uganda, man. You've done so much for this country. Ndoza mukeerabiddeko Big Eye tebyamugendedde bulungi era bwe yavuddeyo n'awandiika leeta ng'omutwe gugamba nti bannange nsaba obukuumi nsobole okutambula okutwala ebbaluwa yange eno ewa mwami Kyagulanyi Emagere gy'abeera njagala era ng'ebbaluwa eno yalabise nti nno ateekamu ebigambo bino wammanga ng'agamba nti bambi Bobiwine njagala abantu 50 to 100 Ugandans on 2nd January 2020 tugenda kuba wali eri ku kalenda Makindye Kalenda Hotel era n'agamba nti njagala kwegamba tukyogereko kineeno mistreatment y'aba NRM musicians okuba nti ba people power batukuba obucupa batuyisa bubi that is mistreating them n'agamba njagala tukyogereko kwegamba njagala tukikkaanyeko kino lwaki aba people power kwegamba batuyisa bubi whenever we come on stage olw'okuba nti kwegamba bo bawagira kirala era n'avaayo kwegamba n'akootinga n'okootinga n'agamba according to Public Order Management Act 2013 bannange kyamulumye Big Eye n'agamba nti nze njagala kutwala bbaluwa eno ewa Emagere ewa mwami Bobiwine kwegamba abeeko kyakola tukooye lwaki abantu be kwegamba tumistreating okutuusa wano eno fedde tuli bantu fedde tuli mu Uganda okuba nti nno tusupportinga NRM kitujjako ki maama tubadde tukyali awo Balam Hagara n'avaayo omanyi be bamukoera sitiro abali ku NRM n'agamba nti bannange tetuyina NRM mukitegeera ekyo tetuyina NRM supporters tetuyina sima NRM no sorry tetuyina NRM musicians tetuyina people power musicians tetuyina biki wabula it's all about you musicians okuba nti mukuba hiti zammwe olimba lukutunde netugenda kuvaayo otandika okukabirira musimanga mbu ate nze ndi wa NRM musician simanga biki lwaki tokola bwoti n'agenda maaso n'amulangira n'amugamba nti respect amaka ga Bobiwine bw'abanga alina offices tugeze nti ekamwokya kubanga jjukira president we kamwokya wadde nga bamujjako Buchaman so kati respecting amaka g'abantu tosobola kuzungira mbusimanga ntwalayo bbaluwa simanga ntwalayo biki mwekolerere mufune ennyimba abantu ze bategeera obulungi kwegamba olabike eti nawe weetunda wabula kino tekiyisiza bulungi Big Eye naye nga sinaba kubawa Big Eye ngenda sooka mbazannyire Balam Hagala ng'alangira mwana mulenzi Big Eye gwayita anko musaka mmawuliryeko njagala kubabulira ekintu kimu tewaliwo bayimbi ba NRM tewaliwo bayimbi ba FDC tewaliwo bayimbi ba BUCCUPA abayimbi bonna ba Uganda naye abayimbi njagala kubabulira ekintu kimu mukole hits mbanga temukoze hits mujja kutagala nnyo so ekyokutwala baluwa mu maka ga mu Uganda we sikiwagira kyemusaba kiyandikoze kiri kimwe gali maka ga mwami Kyagulanyi ne mwami Mayanja naye alina amaka ge gali oba buziga ompulira mwami Mayanja amaka gali buziga galiwa gali Sekuku so ne mwami Bebekula gali Kiwakule kati mba njagala Bebekulu ku nsonga yonna enyigiriza ngenda kugagamira alina office ye kusema wata stretcher Mutesatu Road mba njagala Chameleon manyi studio ye wesangibwa oba balaye kusere mbadde musanga ku balaye ekololo so kugenda maka ga Babi Kyagulanyi ne mukyala ne mwami Kyagulanyi ne abaana baabwe kikuba kulinyirira ddembe lyabwe kubanga gali maka gaabwe Firebase ne Bobiwine waliwo enjawulo waliwo Kyagulanyi Center mu honorable omubaka wa Kyadonda ina maka ge gabeera Magere gabeera Bobiwine president wa Firebase baba Jacob Buchamani ku yafumula naye abeera Kamwokya so oba olina complaint yonna eri Bobiwine ng'omuyimbi olina kugenda wa Kamwokya seeri Magere ga maka ge se private home oba njagala togenda Ministers Village ogenda ku office yange Kakungulu Road so bwe nkusanga owako obeera intruder ndina waddembe okukwata omusajja wange wakasaale n'akukuba amagulu so mulekerawo okucokoza abantu bavubuka abaganda bange abayimbi banakatemba mulekerawo okucokoza n'okwagala okutabula emirembe n'okuteekawo entalo eziteetaagisa so mugende mu studio mukole ennyimba oluyimba bwe lunaakwatayo tewali agenda kukuleka mabega
Noza mulinde bulungi atabukidde Big Eye kansubire Big Eye naye wasobodde okulira ekyo era bwe yakiwulidde naye yagambye zino tezintumira mwana n'avaayo n'ayanukula Balam Barahagala n'amugamba neddala Uncle Balam why but why n'amugamba nti ddala ogamba nti siina kwegamba hiti singo ddala yakafuluma nze yamwe brand nze singa yakafuluma etannaba nakumala nti oba bbanga ki musajja gundi nagikwatira eri simange era ndani gundi enyirira bulungi ze soba nakugyogerera naye ddala bannange eyawulidde kulimba luno olwa singo ofa singo nze sibitegeera nze ndi singo simala biyimba ate nze sinza nakumanya naye agambye nti oluyimba luno lukyali lupya kwegamba ye takyeyogera nakweyogerera takya explaininga music we naye kati yeewunya ate Balam okuvaayo n'amuvuluga bw'ato lwaki Bobiwine tavaayo kwegamba n'ayogera kuba people power kyeki yo teyogerwako yo tewabulwako kyeki lwaki tavaayo n'agamba kuba people power n'abagamba mukakkane muwa abantu abalala ebitiibwa si kuba nti temuwagira kye bawagira lwaki temulekerawo bakuba Bucuppa ye ng'avaayo kwegamba yeewolereza n'agamba Balam Barahagala bambi tonteeka wansi leka abantu bantu bagambeko ffenaffe tuli bannayuganda sigenda batotoleya bingi kambeeweere Big Eye mwennyininyini mumwewuliryeko nammwe nga kwegamba alumba Balam amulaga nti yategedde ebigambo kwegamba ebigambo byayogedde byamutuuseeko naye Uncle Balam nedda oli mukulu wange nkuwanye ekitiibwa nnyo oli mukulu wange ne Uncle Balam tosobola kuvaayo nonnafuya bw'otyo n'ogamba nti sirina music ndi singo tannaba kuweza yadde emyezi 2 video nagikolera London audio namukolera in one of the best studios in Uganda. The quality of that song explains itself. Ndi singo mazima luyimba lubi Uncle Balam nenteka mu sente zange wenojja nonafuya bw'otyo nti siina music nenga lwaki Uncle Balam ndi mukuba mulanga gwange nange nwanira music wange nange nwanira mulimu gwange kuba gwenkola kale yemba siina music goza sentence jewa kino ekintu omuntu nga si muyimbi ayinza obutakitegera bulungi nti kati nze sente ezikola music omulungi omulimu gwange nga gutaataganyizibwa nzijjewa ngenda kuzijjawa gwe music oyo gwogamba nzijjewa nga ndi singo mutaddemu sente nyingi okukola audio ne video naye basajja tebatuganya kukola okiwulira nange ne mukukaabira kalimu kange naye wavaayo n'okabira business yo eri worth bilioni 18 Sudani naye noyekubira omulanga segedde nange ndi muyimbi nange nwanira kalimu kange bannange si byaki kitegeera bana basajja bo balowoozezza nti eggwanga lyabwe balowooza nti omuntu tosobola kuvaayo kwogerako ate bwenvaayo nenjogerako okitegeera ate abalala ne bavaayo kunafuya bunafuya nedda bannange okitegeera nze okuyimba gwe mulimu gwenkola gokka bwemba sikufunyeemu kitegeeza mba sigenda guteekamu era kati omulimu gwange okuba nga gutaataganyizibwa olw'abantu abalowooza nze sirina kuba na ddembe lyange
kubanga mpagira President Museveni okiwulira mba ngenda kukola ntya agambe ku bantu be ayogere n'abantu be eno embeera erina okukoma buno obuyeyi bulina okukoma bwe buba nga bukyali Bucuppa kigenda kufuukamu ekintu ekirala ente kigenda kuba kintu kirala kitwala obulamu bw'omuntu mukimukyala bange ekyokusaaga lwaki bano abantu balowooza nti bo bali unruly tebagambwako singa tukireka bulesi just like that nekigenda mu maaso bagenda kusigala ate kati nga bakikozesa fujjo because banyi nti ffe tusirise busirisi kitegeera enkola eyo erina okukoma erina okulekeraawo kyenfuna kyenziza mu bizinesi yange kati bwe mba sifuna mba ngenda gipeezaawo ntya banange saa muntu alinga okusaaga nedda saagala mukozesa advantage kunnafuya buli muntu akimanyi I am a very big brand. I'm a big artist. Sikyali wa kunnyonnyolera sikyali wa kubira bugombe nedda kinjogerako nkitegeera bulungi era income yange gyenfuna mu kuyimba ngimanyi people power kyeki lwaki balowooza nti bo bali unruly Bobiwine aveeyo abagambeko aveeyo agamba abantu be ebivulu byaffe abantu ababa bazzeemu bonna tebalina ndowooza yemu neyaabwe babeera abantu nga bazze kunyumirwa nze nange sina gye ngenda kujja ssente ze ngenda bakolerewo music gwe mugamba okitegeera ng'ate sikola nze business yange na setting at the foundation okitegeera nze I don't even need to be with a hit song to work. No, already nkola whether I have a new song or I don't have, already I have songs to sing to the people. I have a lot of hits. Sagala muchifuli temuchimanyi nti temukira. No please banange naye ntaataganyiziddwa abantu abo nteereddwako embeera ne bannange bangi tebavaayo buvi kwogera kitegeera nteereddwako embeera nange nyigiriza. This hooliganism must stop. Let music be music. Bwe mba nziza okuyimba mbasize kadala kabyabufuzi kana kamuno tekalina kulowooza nti we cannot come out to speak out, otherwise they will continue doing the same thing over and over because they think we can't do anything. Navano and shooting a video, imagine, from London, a quality video with a quality audio with a good song. Together with a good song. Katuwemanta demu sente zange. Nyembere tekebwawo. Then what? Ziba zigenda kuvayo zitya gwembulira. How ziba zigenda kuvayo zitya. Ngenda kuzijja wa zingenda okuteeka mwera. Ate still nomusigala ng'ongamba mbuleeta oluyimba olupya nga sina sente zikola music. Guys don't allow us to work. They scare everybody. Everyone is scared. Waliwo bapromota abali eyo mu bitundu byetukolera ebyenjawulo mu byalo eyo ebyenjawulo eyo in many parts of the country. Saga mutunulire Kampala wokka bano abantu bateekako situation. Baganda bange mbawanyo ekitiibwa nnyo
nnyo nze mumanyi siri muntu mubi siri mwana yeeyisa obubi nedda siri mwana yeeyisa obubi ekyo nedda I respect each and everyone buli muntu muwe ekitiibwa nekinyogerako nkitegeera mukimanyi sina kinkozesa sikozesa kintu kyonna sinywanga ku mwenge sinywanga ku njaga I have never used any drug. I am 100% sure of this. Noza mmawuliddeko that is Big I bwato bwe yasobodde okutambula kyekubira omulanga so Bobiwine bakubidde omulanga ndozo uli kati ndoza all over tuli mu kawa people power anyways ngenda kuba sisuka wao tsigenda kusuka wao siyinza njagala mufuna olunaku olulungi have a blessed day and have a blessed 2020 my name is Sandra Lian let's meet some other time make sure you subscribe